adore you, O Christ, and we bless you. When they reached the place called the skull, they crucified him there, and they took criminals also, one on the right, the other on the left. Jesus said, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Then they cast lots to share out his clothing. The people stayed there watching. As for the leaders, they jeered at him. He saved others, they said. Let him save himself if he is Christ the God, the chosen one. Then soldiers mocked him too. And when they approached to offer him vinegar, they said, If you are the king of the Jews, save yourself. Above him there was an inscription, This is the king.
etukidde mu kiseera nga naffe tulina okusomozebwa okunene ennyo mu kitongole ekiramuzi nti nno ne ku mirembe gya Yesu abalamuzi bakozesebwanga bannabyabufuzi ne basiba ne batulugunya ne babonyaabonya abo be balowooza nti batiisatiisa obukulembeze bwabwe so nga tebalina misango era ne basiba abatalina misango ate abalina emisango ejja naggomola ne babata nga bw'olaba oyo omulamuzi yatta balaba omutemu n'akomerera Yesu ate alina musango. N'olwekyo twagala okukozesa omukisa guno okuvumirira ekitongole ekiramuzi omuli abalamuzi kati abaganya okuyimirira mu kuyitibwa kwabwe ne mu butendeke bwabwe ng'abalamuzi ne batandika okukozesebwa nga bannabyabufuzi nga bw'olaba bwe kiri ku Dr. Kano Kizza Besigye nti omulamuza naye era n'amugaana okweyimirirwa so nga ate waliwo abantu abalina agasanga aganene nga bali eyo bayinaayina ng'ekkooti zezimu zibakkiriza ne beeyimirirwa ne bagenda ne balya butaala. N'olwekyo ekyo kitumalamu nnyo amaanyi nti ekitongole ekiramuzi kigaanye okuyimirira mu kifo kyakyo. Twagala kubasabira era nsabye bakadde baffe bannaddiini basabire nnyo 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 abantu abo. Ekintu ekirala bwe buli bw'enguzi obusukkiridde nga Yuda bwe yakozesa n'abuuza nti mumpa mmeka mbawe Yesu ne bannayuganda ffenna okuviira ddala kuba amadala agawaggulu okutuuka ku muntu asemba wansi ekigambo kyanfunirawa kiyitirize mu bantu. Tusaana tuyigire nnyo byawandiikibwa twekutyemu omutoogo ogwanfunirawa buli kimu nfunirawa buli kimu nfunirawa. Abantu batunze abaabwe abantu beriddemu enkwe kakati abantu bategeezezza ab'emukono nze ng'omubaka waabwe siriiko ku babaka abaagabanya obukadde 10 naye nga mmanyi nti bannange baabugabanye era bali eyo mu palamenti bangi beewaana baziridde tebalina nansonyi so nga ate sente ezo zezaali badde zikola ku bizibu ebirala. N'olwekyo nsabye abantu bakambuwalire nnyo bannabyabufuzi abakwata sente ezaalikoze mu malwaliro abakwata sente ezaalikoze ku nguudo abakwata sente ezaalikoze ku masomero ne bazigabana ne bazirya eggwanga mu kaseera ne libeera mu mabanja nga sente ffe bannabyabufuzi tuzeekomezza. Olwekyo nsabye bannaddiini nabo baveeyo batwegatteko mu kuvumirira ekintu kino nga bavumirira abo be bawa naye nga bavumirira n'oyo azigaba omwami Museveni. Francis Bogia tutambuza leero ekkubo ly'omusaalaba nga tugoberera Kristo ebyo bye yayitamu. Kino nno kituyamba kusomesa baana nga kwongera kunnyikiza abaana ddiini nga tubalaga ebyo Yesu bye yayitamu ate nabo obulamu bwabwe bw'okugumiikiriza n'okubeera abaana abalungi era abeesimbu mu ggwanga buno. St. Francis Bogia tusangibwa wano Bugujju naye tuli ssomero ly'Abakatuliki wadde nga tuli ly'Abakatuliki twala abaana bonna nga bavudde mu ddiini zonna naye tubeera wano kugoberera bya Kikatuliki era abaana baffe tubasaamu empisa okusinziira ku nnono ezo ezeegombebwa mu ggwanga. Era tukubiriza abantu bonna kuba nti bulijjo beetaba mu by'ekkereziya n'enzikiriza zaabwe endala. Ate abaana baffe luno tetwabatadde kugendako kulya Easter tugenda kulya nabo Easter bonna ate nga tubateekeddeteekedde bulungi. Awo no tusuubira nti ezo zonna ennono za Easter abaana baffe okuva mu Holy Week okuva mu Sunday ne tujja mu Holy Week zonna abaana baffe bazifunye bulungi era tusuubira nti zijja bayamba okubeera abakristu abalungi era n'abatuuze abalungi mu ggwanga lino.
tusaba ku lunaku lwa musanvu mukimanyi bulungi tusaba ku sabaato kubanga sabaato yasanga yesu ali mutaka bwe twojjanga mu ekereziya ojjanga mukasa ku sande tujaguza okuzuukira kwa mukama wawe tekikwesuubira obulamu tetwalaga eggwanga eddabuda basabanga ennaku bbiri basabanga olunaku olusooka n'olunaku olw'omusanvu yesu n'asinga okuwa olunaku olusooka ku lunaku omusanvu bwe yazuukira ekyo tekyokaniranga nze nsaba ku sabaato edda sande si sabaato sande lunaku olusooka ku lunaku omusanvu yesu yawa omukisa n'azuukirako muwulidde bulungi ekyo mukitwalira niwakananga kyafe sabaato era owulira ku sabaato ng'atute okusinga kristo omusabyanga mukama amutuusa ategera amazima amin. Awatali yesu tewali bulamu, awatali yesu tewali ssuubi. Byabasaba babangwayo lwa bujja, obujja bwo buli mu kiro mweka. Ennaku zino abantu balina obujja, abantu tebaagaliza, abantu bava ku bannaabwe, abantu bangi balabaliga akaaba gengaasana. Yesu okuba n'abanaabwe yonna n'abitwala ku musaalaba tubeere n'okwagala kuno. Omusaalaba gube n'akabonero tuleeta abeeno n'abeeno abali eno n'eri tune tubeere omuntu omu. Njala kukasaba mu maka gammwe mu mirimu gyammwe gye mutambulira ejjemu ekibi eky'obujja ekyaweesale mukama okuba nako. Ekirala eky'okugirabula okuleeta Piraato yali amanyi amazima newankubadde yali talina Katonda naye amanyi amazima era njabakwasaba Buganda eri abantu bakuŋŋaanye wano naye nga Yesu waabwe kabaka w'Abayudaaya bwemuyita kabaka w'Abayudaaya Bayibuli bwe tugambye mukola etya yesiwe buuliza muliraanawo Yesu wo oba wa mulala obulamu bwo bwali wabanga bwali nsaba nkyuse era newunya ennaku ekiri ebuulibwa ne ku nguudo n'abala wonna lwaki ekiti kikyafuka ensi eno, lwaki ekitima kikyafuka ensi eno, lwaki obukaawu bukyafuka ensi eno. Kristo wabanga waffe ejja kubasaba babamunaanye kale tulitusaabala Kristo kaabe waffeye. Kristo oyo kaabe buwo bwanaaba buwo obulamu omumakango anaakuyigiriza obutatulugunya, anaakuyigiriza okuba n'ekisa n'okwagala ensi yaffe eryoke ekyusibwe abantu bakolole mu mirembe ne mu kusanyuka ne mu kwebaza Katonda. Weewale nnyo okulumya omulala, weewale nnyo okutulugunya obwana bwaffe obwo obuto obuzuku obwo obwana obwo abakyala ne botazaala kale tokatulugunya kalekeewo tekalina musango kutolya mwami woko okukanga nakwererya omukisa osaze kukuba akukalako ekisa kubanga muntu wa Katonda kama atuwa ekisa obulungi tufaanane Kristo. Waliwo wanaabonabona yabonaabona abulabiki okubonaabona si enkomerero. Waliwo abapiddwako ebyabwe. Yesu yali ambulwa nenge yali abaatwalibwa aliokakolako ebyo byebatwala si enkomerero. Newankubadde yalambulwa luli naye kati ayambadde ekitiibwa ekisinga obulungi. Yoyitamu si enkomerero mukwano gwange n'eisuubi lyaffe tuteeke ku Katonda kubanga ebyensiri bye baliggwawo birikuukakuuka. Baagaliza okutambula okulungi era abasabira olugendo luno esigala ng'okuyitiriza Katonda ne Katonda akunkolere bulungi. Saba Katonda abalabe, saba Katonda atulabe mu biro bino okwagala kwe kwongera okukka kubanga twali twagala okwakutwala mu Saalaba, okwagala okukusinkane, okwagala okukukuume. Kino kikolwa kya mukkiriza nga tumulinde musaalaba gwe naye ng'otutulidde ebigere bya Mukama waffe Yesu n'okutuukirira okuwandiika ku musaalaba ku kufa kwe twogerako okufa okwali okw'ensonyi, okwali okw'ekivve, okwali okw'okujooga, okwali okufuula omuntu atalina makulu n'engayirira ekisa kya Katonda. Kitubeere okutunuulira Kristo nga bwe yatambula nga tutambule bwe tutyo. Mu kitundu ekiri wano
kansome kiri mu Makko sura 15 n'omunaana okuva ku 15. Awo ekibiina ky'abantu ne kyanguka ne kitandika okusaba Piraato okubakoleranga bwe yali amanyidde. Piraato n'abaddamu n'ababuuza nti, mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya? Ekyo kyayogerwa kuba yamanya nti bakabona abakulu baali bawaddeyo Yesu lwa kukwatibwa bujja. Kyokka bakabona abakulu ne bafukuutirira ekibiina ky'abantu nti Piraato abateere balaba kifo kya Yesu. Awo Piraato n'abagamba nti, kale gwe muyita kabaka w'Abayudaaya n'amukola ntya? Bo ne baddamu ne baleekaana nti, mukomerere ku musaalaba. Piraato n'abuuza nti, bw'ati kibi ki kyakoze? Kyokka ne beeyongera bweyongezi okuleekaana nti, mukomerere ku musaalaba. Awo Piraato olw'okwagala okusanyusa ekibiina ky'abantu n'abateera balaba. Ate Yesu yamala okukubibwa n'emboogo eriko amalobo agasuna, Piraato n'amuwaayo okukomererwa ku musaalaba. Olabe Yesu Kristo nga bw'ali, omutwe gwe gubunye ebiwundu eby'amakwa, enva zibunye empi, ekirevu kye bakikuunyudde, nannyini kulamula n'akkiriza. Kristo